Omukwano dagala mukwano bulumi, mukwano masanyu, mukwano maziga. Dagala omukwano bulumi, kono mukwano maziga. Boyita muchala omukume, boyita muchala omuwale, boyita muchala omusuje. Mama wabana muwale, abalala nabaleka kugwe nasalawo. Boyita muchala omuwale, ewawe navayo afuke muchala wo. Mama wabana mukume, watandika mpolo wenoyo muno mukabi, nga bulya wasanyukira obeera pepe naye mu matumbi ey'omubudde bw'ekiro ng'otereza kapiro oyagala afuna odule. Bambi ng'omwetondera ensobi ezisinga toziddira, n'abandi mubegombesa ne mubasaliza. Gabula mukwatako abaana yasematalo omuyisa bubi, abeera kyatika omuyisa nga mubejja. Boyita mukyala omukume, boyita mukyala omuwale, boyita mukyala omusuje. Mama wabana muwale, abalala nabaleka. What Dennis? Oh, Joshua. Oli otya? Mwana Ngonsazeeko. kusazeeko naye nga tubulanganye ebbanga mwana. Tubulanganye. Gigenda kiti. Bwegito mwana kino kino. Ogamba otya? Enkoko. Wakugula bimuli oba wagula nkoko? Ate bimuli bitya. Kuba buli wenzija wano sirabawo nkyukakyuka. Mpozike. Eri eyabula empanga. Kali ate awo tebankyuka. Ebakyo naye tebulamu obanga yakula oba ki? Eyo mba nnyongeddeko. Bona ndisuubidde nti banga olunaku olukulu bwe lutuuka ng'obisalako emu. Enkoko tusala. Enkoko tusala. Naye gwe enkoko olina yagula obuguzi egundi ekimuli n'oteeka. Enkoko tusalira ddala naye lwakuba nti gwe olabika tayimingi yo si ennungi. Ogamba timing oyinza obba omutu. Kubanga twakola timetable tulya tulya enkoko, tulya ennyama, tulya ku bijanjaalo. Ate bw'oba gwe ng'oyagala enkoko zino osange wano musaayi. Bakeere ku makya balangirire nti nno Kyagulanyi ali mu State House. Owulire niyinza n'okulekamu magi gokka. Obulekamu amagi n'ogabika ne geeyaluza. So gwe omala ekiri mu tawuni sina mu kibuga mwokka ne mu kyalo olaba ng'era abantu kasajja bakaagala. Bwe kiri ate munaye bagamba nti bw'onyigiriza ennyindo kati omusaayi gutuli wano gutukulukuka. Naye nga mbeera ki? Mbeera mwana bwetyo ng'oli otya? Abadde bankutiddeyo ku airport. Kalantiini. Kalantiini nga olimanyi. Kati twasaganyiza. Bagambye batya tuyinza okuba wano basobola kutaata atali bulungi. Twakimaliriza naye muganda tebadde byangu olina okuteekamu ssente. Si byangu. Naye kasita obimaliriza. Nze musajjawo ndi wano bintu byakuwatanya. Ndi eyo nwana n'abasaabaze bange kwesika kwekuba nkokola. Mwana bizibuzibu. Naye akasente kukavaavaayo. Bwe kati bw'ogwa ku mutuufu n'akuwa, bw'ogwa ku muyaaye naye n'akunyaga. Bwe bityo mwana. Yo nga sibi naye tufaayo mugana kenkomyewo. Anja bba nkukwatamu. Bwe kiri ate nga bwe bagamba nti bagagga kwagala. Ojja kunsika mu muse. Kituufu. Kyo bwe kiri. Kale mwana. Naye ng'eno basically kyekitambula. Temuli nnyo kyamaanyi. Nga bw'olaba tukyali mu byakunoonya bululu. Tebuleka bantu kyekimubuuba. Singa okuba ekiju kyempuliddemu nti nina ate ebintu bitambula. Ebitambula kyo nga gibadde gitambula. Awo nno kyandibadde kalekaliko. Uganda wange mbadde wanana kampikireko eno ndabe ku Dennis.
engeri eri gye watabaayo pulaani sigamba nti waliyo eyakulaganyiza nti no jangu onvugemu gyawe sigalawo kawe muganda wange nsanyusa okulaba kale maama eradde mama ndi mutya eyo gye tuli pozi mweno gyendi ngyebale kale mami naawe gyebaleko kale Rahuma wanje engugu zino kirabika Rahuma okkiriza kye nakugamba n'ekirungi Rahuma nti nawe olabye amazima ku bintu byonna ebyabaawo byonna ebyantuukako nga bwe wabimanya naye mutuufu nenkugamba Rahuma oyo si ye musajja gw'olina okubeera naye mutuufu ekisajja ekiyayeyaye kibibbi bwe kityo omuvubuka olya omutujja obutujja oyo nembutufu webale nawe kukiraba nga kisaana omuviire Rahuma okomewo ewaka tujje funa omusajja omulala omuvubuka empisa gye yampisaamu nze gwolaba mbadde seebaka okuva lenadda nga bisawa neralikira ne nga mama ndi bandi awo nga baŋŋamba muwala wo bamugudde mu bulago mama ndi bandi awo nga ndaba kasimu ti banaye muwala wo wuno bamutidde mu nyumba oli omuvubuka abeereka naye mwana nga olyose n'omuviira owonye Rahuma kale ate oba mpulira essanyu owonye kizungire eyo bannange maama nze mbadde nze kwetunda nga nsaba otusonyiwa oze ngo osaba kubasonyiwa tovuddeyo buvi wa musajja oze kuneetondera mbasonyiwe kuki Rahuma naye olinamu amagezi muto ekyo kitwawe tisa kyabwerere Rahuma totegeera kwogo oguvubuka ebintu byeyankola omwana eyansikambula obulega buno bonna n'abukutula mbunoze kwetonda mbadde mmanyi ovudde ne wa musajja okomyewo awaka nga bwe nakugamba ozozungana neze engugu mbunoze kuneetondera Rahuma nakugamba bwe mbanga nze nnyoko oyo omusajja nakugamba togenda kubeera naye Rahuma nakugamba komawo ewaka ojja funa omusajja omulala alina empisa n'ampa ku kitiibwa sinza kukkiriza kubeera n'ogwo ogusajja gutujju omusajja ekibibbi kati oze kuneetondera enkoko yange eriwa gye kyabba eriwa enkoko yange nga togireese maama enkoko twagitutte mu ddwaliro enkoko Rahuma enkoko z'e Kampala muzikuba nampisa muzitwala mu ddwaliro enkoko yange yali ennamu nga yalwadde bikyatuuka gitwala mu ddwaliro enkoko yange nagireeta namu nga talina bulwadde bwonna nedda maama si mbadde ntegeeza omanyi kati anti maama kati naawe wonnyiigira obwongo anti butabuka enkoko babadde bagiwa ku kigaji nga erina omusujja Rahuma saagala kunsiruwalirako enkoko yange njagala bw'oba ozze kwetonda enkoko yange wandibadde ojja nayo wano ekisajja ekyo kitalina magezi osazeewo obeera n'oyo omusajja ekisajja ekibibbi kiri enkoko nagirunda nakugamba mwanange enkoko nagirundira mwaka mulamba njirundira kyo tekyalinda nakugumiikiriza enkoko njituuse waka ne kigibba ng'obeera n'ekyo ekisajja ate kale ojja onvevengerako Rahuma sigenda kusonyiwa okujjako ng'ovuddeyo oyo omusajja nze oyo omusajja nakugamba talibeera mukodomi wange nze oyo talimpita nazaala we sisobola saagala nakummanyiira Rahuma okujjako ng'oŋŋamba maama siddayo awo nja kiwuliriza naye okuneetondera nze ekyo tekiriiyo nnyabo sisobola kukusonyiwa maama naye kati ku bbanga lyemmaze nga siri waka nkomawo ntya nti mbeera ewaka si wammwe baakugobawo maama abantu banayogera batya ku kyalo ojja kubeerawo paka lw'onoofuna omusajja omulala kale bakwogerako nti wakomyewo okusinga lwe bananjogerako nti oyo mukodomi we yamwambula yenna n'amuyuzaayuza maama ani abagamba ebintu bibula sisobola kumukkiriza nze oyo talibeera mukodomi wange Rahuma ojja funa omusajja omulala so ekyo ekisajja ekibbi buli saawa mbeera wano neneeraliikirira nengamba obandi awo ne bankubira kasimu nti munaye muwala wo wuno bamutugidde mu nyumba kiri ekivubuka nga bwe nakiraba kyonna ekitujju kiri omwana n'akanula amaaso ku sseggwanga y'enkoko yonna neemumalamu
olate gwe omuntu singa olikwata ku ssente ze nga bwe zimumalamu bwe namulaba ng'akuttira mu nnyumba kubanga maama nabona kudda waka abasajja baggwayo. Rahma kiki? Baba. Ng'oli muwoteefu. Simanyi na kumanya kubanga sibitegeera bulungi. Ndaba wotose kiki? Buzibu kyaki? Baba. Mama aganye, mama yeegolimye. Aganye okubasonyiwa. Simanyi na kyakola. Kankubuuze. Omunnyonnyodde otya? Munnyonnyodde ne mugamba mama omwami wange tatera kubeera bw'atyo. Naye embeera gye wamusanzeemu yabadde nzibu nnyo, abadde alina ebyamutabudde ku makya. Kwe kumusanga mu mbeera eyo ate naye ne mama nga we yakunnyonnyodde naye n'atuuka nga talina ssente. Naye wali badde ggwe baaba. Otabuka okola omulimu oli n'atakusasula otabuka. Mama yali kitegedde nti munnaye omuntu si bw'atyo bw'atera okweyisa. Okitegeera jasula kwanga bw'abaamu oluusi omuze ogubanga omuloge. Omanyi omuntu wabanga si bw'atera okweyisa abaamu omuze gubanga omuloge. Kati gumukwata oluusi n'assa neyesanga akoze ekintu. Kakati mama n'asalawo ki? Bunkomewo nzire wano ewaka mu bufumbo nveeyo. Kyokka ne mama naye ate aleme kugira naye. Kakati ate ove mu bufumbo eri gye badde oli emmere obw'omusajja ate odde wano ewaka ate obumere bwali alyako ate naawe ofuka ekizibu. Ate abadde naye munnyini emmere temumala bulungi. Kati ate odde wano ate mutandike kugigabana babiri. Naawe ova eri omusajja omumwa gwo gukube wano. Ekyo nakyo olaba amakiyinza okujja. Tekisoboka ba abantu ku kyalo baba bagenda kundowooleza ki bagenda kwogera ki. Nze baba n'embeera y'ekyalo si kyagisobola. Olaba nze najja n'embeerawo. Gw'oli musajja. Nze musajja nze nkola ki? Mama abiveeko byawoze ebyo. Abiveeko akukkirize beera n'omusajja we eyo. Mumanyi we muneetereza. Ne kakati ojje wano. Ovunaanyiza omutandika okubuntikka nkyalina obwamaama kitayimbwa sirina sukaali kitayimbwa omunnyo gwaweddewo kakati ate naawe ngatte ku bibyo baaba anti munnaye nagenze mu nsonga beera eyo wa musajjawo ebintu bye mubimaliririze eyo baba tuli mu nsonga za nnaku otandise leeta binsesa sikutegeera kakati wowe nkugamba nti ngenze mu nsonga kibiggwe mukulu olina okundabirira sikyogedde mu bubi naye obuvunaanyizibwa sibwagala kati nange nabeerange Kampala nga nnamu akasente kange najja eno kati embeera nange entabukako okitegeera munnange sigera kakati nate naawe gwe munnange gwe wagenda n'okola ekintu kimu kyewakola wagenda neweefumbiza omusajja agenda weefumbiza wamwayita mu kadirisa kamanju si bwe obufumbo bayita simanya kakubye eddirisa kati wawakuba kadirisa kamanju wawakuba kawa munnaye n'ogenda n'otula mu bufumbo abaana muswaza tuswaza baba kiki obadde tomanyi oba tokimanyi nti tuli mu nteekateeka era bino kugwawo manjagala nkunnyonnyole kino omusajja we ne wabanga mubbi ne wabanga kale tetukiganye mubbi kondo naye ate okikuganda kumwanjula omuleeta ne tumulaba mu mpolampola ne mugenda ne mwetereza ne mudda kozi mbo yasoma gwakubba baba wange simubbi ngenda kibanyonnyola tya ne maama mukitegeere kati gwe onagenda oti nzize ontwalire akabege wa maama onnyambo netonderereko kyokka ate naawo oli kuyita bba wange mubbi amakulu bba alina mu kantu ayina tenga lwaki tayina naye ayinza okubeera nga alinamu akantu nabba enkoko kati baba gwe nyiza okupima ku mwami wange ayina sente omuntu alinamu akantu abba seggwanga Zaleka kunsesa tuli mu bya nnaku oleeta erisajja loliswaza nibakukuliza enkoko omwaka mulamba bagikuleetedde mu kibuga ate nayo n'ogibba nga tenda kutuuka ku teyagibba baafunamu mu butakkaanya baba neewaali badde aganya mwakagirya mwakafa kati mwe mwagala akolerera abantu bameka mu kibuga nga gwavuga gwasonyiwa kakati badde agala nkutaasa entya baba tuve mu by'okusaaga badde njagalo nnyambe omanyi gwe maama atera okuwuliriza oyogereko ne maama tulabe engeri gy'anaatusonyiwamu kuba kati n'omwami ne waabanga wakujja eno kukyala kwanjula talina ngeri gy'agenda kujjamu nga balimu eyo embeera ne maama atusonyiwe oyagala muwogerere kubanga nze okimanyi ekigambo kyange akiwulira yegwa kuwuliriza kakati
sigenda kukola byabwerere kubanga njagala nkubuulire nze munnaye ensi eno Uganda yatabuka tekyali byabwerere naye baba kitayimbwa naawe oswaza kati gwe olikolako ddi ekintu n'ogamba nti muto wange mukoledde ekintu bwekiti ne bwekiti senga temwagaliza senga obadde ogenze kwera osinga ogamba chairman akuyambe ndi munnaye chairman nyamba tugenda onjogereko ne maama wani musitodawo nga tomuwaddeyo kantu kati gwe oli chairman kati nze lwaki oyagala nkolera obwerere bw'oli baba wange niba naye rahuma nakutasanga mu buto obulenzi bwagala okukuba nenkulwanirira nenkulwonya ebyali yagala okuluma nenkutayiza no okusaba akantu okampera rahuma n'otandika okunegayiriza otyo lw'akantu naye baba naye naawe olimba lumu nkolerako ekintu rahuma mpayo akantu sikuviirako wano olwaleero nedda naawe ŋŋambe nti nange kino ekirabo nkiwadde baba wange yankolera kino naye ggwe buli kaseera mpayo nakwatako ku ssente rahuma mwabeeranga bulungi naye naawe olimba nnyo nze ndi muto walimbeereddewo nga mu buli mbeera naye buli kaseera n'owooza simanya akantu mpayo akantu kwata rahuma mu mazima ga Katonda mu ggulu kitayimbwa mukulu wo nenkusaba kantu n'okwata akapapula akabbulu ak'$2,000 n'okampa ninga nakolangako ku ssente sikwatangako ssente ne kati baba oyagala nkuwe ssente mikagolowooza nina ssente kati nze kale nkantambuzeewo ebigere gwe nkuwe byoyagala osanyuke kankuwe nze ntambuze ebigere nga nzirayo ssente wesokola nsokooli toyagala nabazinza be naziraba kwata ya rabbi ya ramina ero gye wa bbiri bubiri buno obukadde bwe buti buno obukadde bugulaki ne kati baba oyagala nkole nti mukama Katonda bwesokudde obusente era buno ne bannange sente zonna zoyina mu mondo omwoyinamu za bbulu lwamutolina nsonyi nenkusabayo kasente n'okwata $2,000 enusu kakaaga $2,000 si ssente wozigata tezifuuka nusu kakaaga naye kati gwe bagambye nze nkola mu banka nvungisa $. ono omusajja naye kakasa ddala ayinamu akantu nga bw'omwogera baba ayina buno busente yabutereka mu kabokisi oba atereka mu bigali maama bwe mbadde wamugambye nti ngenda kulaba Nazaala n'akaasa n'ajjayo obusente bw'atereka oyo abaamu n'akantu oyo asooka bukuba kyenji tolina mwadde akasente akamu akeekutte nga bwogamba nti guno $1,000 zino 5 gino 2 5 naye bannaye baba oba tozaagala zimpe oba tozaagala ekiriwo kanjogera amazima nze ekirungi nkyogerako n'ekibi kikyogerako waliwo olulyo nga lulwatusala ne mwannyinaze okyansaze tereza embeera baba naawe tosiima kakati oyagala nkwogere ne maama bambi baba ayogera naye naye sooka ompeeyo akantu ndi ku kisenge kati ako kenkuwadde sikuwadde ssente ziizo kozi wampadde tugende naye bannaye baba n'akantu omanyi n'okakwata n'okeerabira bannange nyenge gye nakwatako ku ssente ate kati wafuuse muzibu oli wattako Gwaita mukyala w'omuwale ewaabwe navaayo afuge mukyala wo mama w'abaana mukuume bambi nga mwetondera ensobi ezisinga toziddira n'abangi mubegombesa ne mubasaliza nga mukwatako abalese matalo omuyisa bubi abeera tatika omuyisa nga mubeja Gwaita mukyala w'omuwale gwaita mukyala w'omusuuje mama w'abaana muwale abalala n'abaleka kuggwe nasalawo